Bannange omuwala gw'olaba oyo mu katambi mumulaba bulungi nnyo. Omuwala oyo amannya ge ayitibwa Namulema Stella. Namulema Stella omulimu gwe gwa kutuga basajja, gwa kutta basajja, mutemu. Oyo gw'olaba n'obulungi bwe, muwala muto nnyo nga bw'omulaba, ali myaka nga 24 23, naye yaakatuga abasajja basatu. Ebigambo biva mu kamwa ke era yakwatiddwa poliisi. Bamukaziza ne bamugamba waakatuga abasajja bameka. Nagamba nze naakatuga abasajja 3 kubanga ekigurupu ekyo kye tulimu ekitta abasajja naakakijoyininga. Bali bannange abalina experience ennene be baakatuga abasajja abangi okunsingako, naye naakatuga abasajja 3. Oba abatugira ki teryamanyi, oba nsonga ki ebatuza teryagimanyi. Okitegeera? Naye ng'omukazi sitaani mukazi yennyini, sitaani yali mukazi. Mutunuulire mwana muto, muwala muto nga bw'omulaba, naye yaakatta abasajja 3. Ndowooza bw'omukwana ng'olinamu akasente akutuga oba n'akubba oba n'akola atya. Mwana muto nga bw'omulaba, imagine balina ekikoosi kyabwe ng'abakazi, oba kirimu n'abasajja teryamanyi, naye ekiguruupu ekyo kitta abasajja bokka, mainly basajja bokka. Nga bw'owulira bino ebisajja ebyabeeranga mu takisi nga biwamba abakyala ne bibatuga ne bibatta, ne musanga omukazi nga bamuse ne bamusula ku kkubo. Kati noono omukazi bw'atyo bw'akola, baddira abasajja ne babawamba ne babateeka mu bitakisi ne babatuga ne babasuula gye babasudde, oba babakusudde ku kkubo oba bakusudde mu mugga. Omuwala ono bw'akola. Njagala nsooke mukutuuseko mu bigambo bye omwewulirireko. Vidiyo gimpereka like. Vidiyo yiiyo. Tunula wano. Tunula wano bulungi. Onsiriwaza. Esimu yino kali gyenkozesa yiyo. Uli mwakatuga abantu bameka. Esimu kali gyenkozesa. Bakatuga abantu 3. Bantu 3 asooka yali waawo. Eyasooka yali Colin. Yali Colin. Ate eyaddako waawo. Bamugira wali kugundi egenda ku Northern Bypass. Ku Northern Bypass ate owokusatu. Owokusatu yono omwami Ashla kusobola mita Ashla. Yo mwakatuga abantu 3 bokka. Gwe bakuyitaani? Bomanyiko bana balala. Nze ngazi ko bali nakabajo ni. Gwe bakuyitaani? Namulema Stella. Obeerawo? Munyonyo. Eyasooka mwamutugira? Wa? Yali oyo Colin. Gwe mwasooka okutuga ate owokubiri? Wali ku Northern Bypass. Muganda wange boy child ng'omala ogwamu ono omuwala nti ofunye omukazi, omuwala omulungi okukamala. Njagala omutunuulire, muwala mulungi, yakula bulungi, muwala muto naye mutemu. Bamuyita Namulema Stella. Mussi w'abantu ate nga takirumamu, takitya. Agamba nti yaakatta abasajja 3 ne gwe yasembeyo okutta amwogedde ne gye yamuttidde ne we baamusudde. Kati ng'okera ku makya oleeta omuyimo gwo, laavu yo yennyingi, ojjamba ogudde ku ntalamule. Kituufu we bantalamule kuba muwala mulungi. Muganda wange kumbo odelivalinze omwoyo gwo eri Lucifer. Oba bakola saddaaka, oba waliwo ababatuma. Omanyi bano abantu abatta abantu, ebiseera ebisinga baba n'ababali emabega. Nti gwe mututtira abantu bwe bati, ffe tujja kubawanga ssente okukola saddaaka zaabwe. Nabo bennyini bamanyi okuyingira mu bintu bino ngeza bugeza. Sigambye nti omuwala ono byakola, naye nkwakyakulabirako. Mulimu abantu abamu nga yayingira mu bino Illuminati ne bamugamba mugane twagala otuttira abantu bwe bati, kati nga balina ekigurupu kyabwe eky'abakazi ekitta abantu. Wakati omuwala ono nga bw'omulaba kizibu kyangu nnyo okukwanibwa abasajja abaweranga 15 olunaku ku bulungi bw'aliko. Muwala mulungi nnyo nga bw'omulaba. Kati kwaba abasajja babakwanye, bw'akuwa katayimu ke n'akulaga nti akusembezza, naawe n'oyima n'ojja n'ogamba bannange kanzikiriza mangu ngenda kulya, nga mulinnya bulungi nnyo ng'akuteeka mu gutakisi gwabwe ng'akuvuga bakuvuga bakutwala nga bakutugira eyo. Alina ogukoosi gwabwe ogutta abasajja. Naye muwala muto
muwala mulungi nga bw'omulaba, mukalu, tatya kwogera, tatya kukola ki. Yakwatiddwa poliisi era n'omuntu gwe basembeyo okutta naye amwogedde. Buli muntu yenna gw'azzatta babadde amumanya amannya. Kitegeeza abasajja bonna bonna be bajja batta babasooka bakwana. Basooka kubakwana, omusajja n'amukwana ne babanga abeeyagala oba ne babanga abeeganza, mu kumaliriza ne bamala ne batta abasajja bano. Baaba zona agimaze amazeeko ebyewungula, amazeeko ebyewungula. Ogwa kawala akato, imagine kale naye ayina abazadde, bazadde ne babeera waneeno ku lutimbe lwa CMI ku Uganda, bagenda okulaba omwana waabwe baamukutte ng'ensonga eyamukwasizza kutta na kutugumbula bantu, nga n'abasajja be yaakatta basukka mu omu, basukka mu babiri, basukka mu basatu. Muwala muto nga bw'omulaba ayimiridde, muwala mulungi. Ekitono ennyo ali myaka nga 25, ekitono ekinene, mwana muto. Bano abasajja beefuula mbu bo bakwanakwana nnyo tuno otuwalawala. Ogwa mwono baaba, tosigaza bulamu. Oba baba battira ki, oba mission yaki, teri amanyi, ebyo tabyogedde. Naye mutemu. Naye omuwala ng'ono naye asaana kalabba, kubanga bagenda kumusiba ne bamusiba emyaka 10, alimala n'avaayo n'addamu n'atta. Ono naye asaana kalabba kennyini, ne bamuteeka kalabba ne basooka naye atisiko naye ne bamukola kyekimu kyazza akola. Kuba toyinza kutta bantu 4-3 n'oba ng'oli confident nga muwala ono bannange. Bano abantu nabo basaana kufa. Omuntu atwala obulamu bw'omuntu naye asaana kufa. Sibalimba bannange, asaana kufa bannange. Nze kinsusseeko, mpulidde ebintu byo n'omuwala ne kinsukkako, sijja kubalimba. Kinsusseeko, naye byebyo. Era gw'oli eyo Ssekiwaabwe, oyo omugwamu n'omwegwiramu. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mbebaza nnyo okuba nti ate mugoberera omukutu guno, mwebale kuba nti ate musubscribinga, mwebale kuba nti ate mufollowinga. Mbagala nnyo bannange yonna gye musinzira okuba nti ate mundaba. Abali e Saudi Arabia, abali e Oman, abali e Qatar, abali e Dubai, abali e Jeddah, abali e Iraq, abali e Tanzania, mwenna mbagala nnyo nnyini ddala. Mubere bulungi, mweraba.